Ekire kisaawe ekiri wali eky'eggwanga bakiyita batya? Mandela National Stadium. Kano kalya oba tokalya? Awo gwakalina. Tubadde twogera ku kisaawe Namboole National Stadium. Ekisaawe kino bakigulawo mu mwaka ki? Temanyi kyaguliwo 19 zaawo naye nga 19 19 zaawo 19 bakigulawo mu mwaka gwa 2004 Give me two sources of government finance. Taxes, donations. Kenya, tell us, why do you study entrepreneurship? Get knowledge about entrepreneurship, to be a businesswoman. Mbadde nsaba otubuulire kye tuyinza okukola nga tetunnasaala. Olina okuleeta enniya kye tuyita okukkiriza. Nkusaba otubuulire akatabo akalimu ze tuyita vowels z'olulimi Oluwalabu bwe bakayita mu Luganda. Yasaluna. Enkyukakyuka z'akavubuka mu baana abalenzi olowooza mulimu nga ki? Omulenzi yenna waba akula ali mu stage y'okula agejja eddoboozi. Ekirala omulenzi agejja omubiri afuna kala akanyama. Nsonga ki ezireetera abantu okusiima abo be baba basiima oba okwebaza? Ng'okola ebingi mu society. Essimu oyinza ogikozesa atya okukola ku bwambega? Kaakati essimu ebeera ne tuyita sound recorder. Nteekako sound recorder ne ngiteeka mu musawo nesobola okurecordinga amaloboozi. Senga tusanga akasambattuko ku kiyungu tugeze ng'abaana bali mu kulwanagana nga naawe tojja kubasobola nga n'abasomesa abasinga tebaliiwo, waawo gy'osooka okuddukira? Mudisi disciplinary committee. Wow, tukyagenda mu maaso nkuliisaayo mu kalimi kaffe ke tuvuddemu kabayita kobongo. Kobongo ako batula abayizi ab'enjawulo engeri gye baddamu ebibuuzo. Ate kati kanyumo ke tugendamu kano akanyumiro kanina kyensobola n'abitona ab'enjawulo ojja kulaba engeri gye bakwasaganya obulamu obwa bulijjo n'engeri gye bakwasaganyamu. Tulinamu abayimbi, tulina badansa, tulina bakola ebintu eby'enjawulo mu kalimi kaffe kano nina kyensobola. Omuzadde ali ewaka omwana okimanyi talina kyasobola oba talina kyasobola. Negataako. It's a young boy Weezy Kaito Bim akawatoko kagonda nti that's why nze nti okulumba baby nina kyegamba gamba bounce tansamba nze nja nakuwamba kubanga nze ddi yankwegomba so kati putu omukwana takola futyo labudile ticho labudile katanyanga bikacho kosa mukwayi piti atekawa mangu minuma kawa mangu wenkusuba kawa darling wagala mukoboja minuma kawa kosa mukwayi piti yolu kawa Tonkole binde tempalana nina pala abute yanfanana sweet like banana atekawa mangu webinuma kawa mangu kusuma kawa where is macho atekawa mangu webinuma kawa cause I'm private yolu mukaba wala sagala kula love at yours
nkulowozako kunyakunya ng'omujazi mugonjo okuntandikwa kwali kuzanya buzanyo zoko kati twakuna omumwanga tugane ku mwongo buamino wista sifunaisawana letalina angalira mukakukugarodalingira mukola mundali begalira mu nyumba ya mayinja nakomerera nasumali. Your love is so original. Omukwano gonga gutawanya amapenzi gonga gatamiza. Ku BBS Refina tukyagenda maaso vaje twatandikidde mu kutuusa mukamwe kafana kwakonako mulamwa gwa nako olwaleero tugenda kumyamuko n'abayizi ba Mandela College wano wendi andine nimpozwa kwisani sabe mushura ati lili badde bakwita bali siri ayi siri yange kale tunule mulamwa gwa nako olwaleero tulaba dropouts nyingi abaana okuwanduka mu masomero nga bakyasoma kweyongedde gwe ng'omuyizoloza kye kiviirako naddala abayizi okubanga bava mu masomero nga bakyasoma. Nze kyemmanyi ekiviirako abasinga kiri nti bamanyi kale wabweru abasajja bagenda ne babuzaabuza ne babawa ssente ne babajja ku mulamwa ne kimuviirako okubanga ye nga y'omuntu aluzinga focus concentratinga ku misomo gye nafokasinga ate ku musajja atagenda muyamba. Wali ofunya kuwayo ka sente? Nze saagala kubanga niyo sibeetaaga. Ku sente n'okusoma oyagala ki? Kusoma. Kubanga ebirungi biri mu maaso niyo tubafuna kati. Nkoze bulungi kankuwe ku sente. Tuyamba. Nkoze bulungi kankuwe ku sente. Ogambye oyagala ki? Katunulira ensonga olowooza lwaki abaana abeeyongedde okubanga bawanduka mu masomero nga bakyasoma nga ggwe wamma? Abaana kale baba ma basic needs ezeetaagisa kale bikozesebwa mu masomero kale tugeze ewaka mami takwatagana na daddy kati mami ya providing buli kimu kati na omwana tukolaba nga mami omusa basic needs nga gamba mwana wange sinaamu nomugamba mami nagamba sinaamu nkyali ku school fees z'abalala biki nga te daddy omuyina naye nga takola ki ta providing kati omwana naye otuka n'ekyawa nagamba mami mubonyabonya tulina ne bato bange baani leka nange nve mu kusoma nkole. Omwana na dropping out nava ebyetaago okubeera ebitono kisindoviirako omwana okuva mu ssomero kisobolera ddala. Faiza wamagolooza kiyinza okubanga kiviirako abayizi okubanga bawanduka mu masomero nga bakyasoma? Kusinziira ku kyendaba nekyemmanyi subject nyingi zireetedde subject ezitagasa zireetedde abaana badde enkyajja nga ngezako okugamba nti abaana nsobola okuva mu buto nga njagala kubeera mu ssawo netuuka mu maaso eyo ne bampa subject nga history agriculture subject bwezityo kyokka nga nze njagala kufokasinga ku biology nakubadde waliwo abayizi abasobola okufokasinga nakola biology ne history nga abikola bulungi naye baba asobodde okufokasinga ku mulama gwe gumu abasobola okutuukiriza kyayagala kuba zino subject ziba zidistractinga abaana so bwe tuzikendeeza n'abaana basobola okubeera ne moral eyongeramu ku maanyi. Kati kitegeeza nti musomasoma nnyo n'ebitabagasa? Tusomasoma ndiye no nsoma ku Napoleon yafadda simumanyi mba sibitegeera nange bagamba olina obisoma bagamba nina obisoma Napoleon simumanyi na mumanya twagala kumanya ku byafaayo ebyafaayo binyuma nga obiraba ku TV ng'omaze okukola sente zo nga bagamba nti oyo yali Napoleon yoyo sikuwandiika mu kitabo sikuwandiika mu kitabo emboko lwaki ogudde namba eyo kati namwe bibiyinza obbanja nova mu ssomero ebyo ebintu ebitunyiriza ddala naffe naye akwadde tusirika busiriza kale komanda mudogo ebiseera ebisinga tuli ku mulamwa gwagamba lwaki abayizi bawanduka mu masomero baboola mutuuka akaseera nemwewulira eryanyi nemugaa temwagala kweyongera lwaki abayizi batanze okuwanduka mu masomero?
Nze ensonga yange esokera ddala ndowooza abasomesa abakwana abaana mu masomero. Abasomesa bakwana abaana mu masomero. Naddala ab'obuwala. Naddala abaana ab'obuwala. Abasomesa abasajja abamu beegomba abaana ab'obuwala be basomesa. Bwe batandika obbakwana ne bamuwayo kasente omuwala n'alaba nti talina kyayitaaza kusoma omusajja kati afunya muwa ssente. Byasoma okufuna ate atandise obifuna ng'akyasoma. Kati eyo ensonga esoviirako omwana n'agamba ewaka bampa kitono bankako soma musajja kanfulume ajja kumpa ssente. Ngeno omusomesa amulimbye omusomesa amala okulimba. Oyina wali okirabyeko nga omusomesa wasizza student. Kati guno omulembe oguliko amasimu sawa bino oba obiraba. Oba obiraba. Kati nga nawe oyina gwali osoma naye omusomesa yamuwasa. Naye era bibaamu just obisirikira. Abasomesa okukwana abaana kyekiviiriddeko abaana okutandika okuva mu masomero. Abaana abasinga ab'obuwala. Kakati bamma olowooza wamma kyekiyinza okuba nga kiviirirako abayizi okuba nga bawanduka mu masomero nga gwe student? Nze kyensinzira nti ekiviirako abayizi okuwanduka mu masomero kiri ku bazadde ewaka. Abazadde ewaka kati nga nze nyinza okubeera nina maama wange ewaka kati nga naye akiraba ndi mu myaka gye gikwanibwa kuba we tubeera mu uniform tubeera bato naye we tudde ewaka ne twambala engoye zaffe eza bulijjo tukulira ddala omubiri n'olaba nga buli musajja akuyitako agamba ekyana ekyo kituuse kiringa kibala kituuse okuliibwa kyengedde. Kati awo omuzadde mu kifo kyatuula nga okubuulirira ate abeera awo agamba omwana wange kale akuvuma yina embeera gyakuteekako nga lowooza gwagenda n'obeekwanira kumbe bo be bakukwana mu kifo ky'otuula n'akubuulirira akuteekako ekibeera ekyo ekibeera kyakuteekako ennyo naye n'ogamba ono gundi yansuubiza kino nakino lwaki sigenda naye okusinga obbeera ne maama wange anvuma akola biki kangenda embeera eyo at least muleka akakaneeka. Biyinza okuba nga viirako abayizi okuba nga ekituufu ekyo. Gwe olowooza ki ekiyinza okuba nga kiviiriddeko abaana okuba nga bawanduka mu masomero kati gwe nga gwe kikumidde mu ssomero? Nze kinkumidde mu ssomero. Alina ka pocket money akamala. Naye osaba abazadde nga baayawukana osookubira ku mami agamba kubira dadi agamba kubira olwokuba baayawukana. Buli omu ali wuwe. N'okosebwa. Kati nga ffe abawala twetaaga okulya ka chips naye ng'oluusi tolina. Ogenda okulaba ogenze wa sikaali. Akuweeyo. Ng'oyagala kulya ka chips ne ka chicken. Omuzadde oluusi takuwa. Ogenda otandika okulaba nga ate asikaali ayongeddeko ku birungo. Asikaali addemu ebirungo ojjuka baffe banyirira. Kakuba baffe tebabikola. Kati omukemakemebwa okwo mu kulya obwo chips ne bwe chicken owunziko ovudde mu ssomero. Ate olubuto. Wamma gwe olowooza ki ekiyinza okuviirako abaana okuba nga bawanduka mu masomero? Ensonga eyo eri kuba sugar daddies n'obulenzirenzi buno obutulimbalimba. Kati nze ng'omuwala. Obulenzi balimbalimba? Obulenzi butulimbalimba. Nze ng'omuwala njagala nnyo okumpaada omulenzi asobola okugamba mbuno oli mulungi onyirira olina akabina ate ejjuke omwala batalina akabina nga tebamuwanyi tasobola kuwulira mirembe. Kati nze omuntu ampala nti oli mulungi olina akabina nkwagala enjogera ye neeyisaayo buli kimu ekyo nkyagala. Oyo omuntu aba agenda providinga buli kimu kyonna kyonna kyoyagala. Oyo omuntu osaagana butamwagala. Gw'omuntu kasaakuwaana bulungi. Omuntu n'akuwaana ng'akwera buli byoyagala kubanga si nti ewaka buli kimu bakikuwa. Ate abamu ku ffe tuli bamulekwa tetulina bazadde bonna bonna. Ate nga ne bazadde baffe abalina bastrugglinga. Kati gwe oyinza obaza n'ogamba fawala twagala nnyo okuula. Oyinza obaza n'ogamba buno kanjagala kino sugar daddy oba buno obulenzirenzi mbuferefere mbukula ssente ate nakusula mu trap ogenda okukana ng'ogirimu. Bannaye Miss Makosa ekintu ate ng'okiwanise nnyo. Abawala baagala kukuulakuula. Twagala nnyo okuulakuula. Engeri gye mbakubirizamu abaana abali eyo basobole okwetaba mu mizannyo. Basobole we baneetabamu egyo emizannyo tebajja kufuna buno obudde obeerawo balenzi kubalimbalimba na kugenda mu bubondobondo obwo okufuna bizibu. Amannya n'eddoboozi bampita Nviiri Muhammad Sevume omusomesa ku Mandela College School ate nga obbi waawo nasomera wano. Oli obbi waawo. Tutunuulire abayizi omuwendo gw'abaana okuwanduka mu masomero gweyongedde musomesa. Olowooza embeera eno evudde ku ki? Ndowooza abaana okuwanduka ku masomero school drop out kisinzira kuva waka ne gye batambulira ne kusomero kwennyini. Ndowooza namba ono kisingawo kuvaakirako ensonga eyo be bazadde. Muzadde naku zino abazadde akeera ava waka saawa 12 akomawo saawa 3 ez'ekiro tamanya mwana bw'atambudde
tamanya mwana bwasibye kuki bwasibye mulekedde mukozi kati mukubo mwatambula ebiseera ebisinga jasanga abasajja mufe benyini atalina nsonyi mu mitima gyabwe kagwe ensonyi agenda okumaliriza nga omusajja osinze mwana avudde ku mulamwa naye ensonga endala ndaba nti abazadde omwana nga yafiirwako ndala w'omuzadde nga omuzadde yakola ki abazadde baavaawo agenda maliriza nga abadamuwa ssente takoze eki Allah amujulidde avudde mu nsi n'abeera abalala bamayambayambako naye ogenda okumaliriza era situ nga bakoze ki balemereddwa omwana n'akola ki n'ava mu ssomero n'abaana abawala okwegombagomba buli ssaawa neyegomba kano neyegomba kali ate nga bambi sometimes n'obwavu ewaka buvuddeko abaana okukola ki abaana okuva mu masomero ebiragalalagala gurupu enkyamu zakola ki zibabeeramu nazo zibasikiza okukola ki okuva mu ssomero kubiriza abazadde abali eyo batulaba batwongera abaana ku Mandela College kuba ndabye abaana bali smart beeyisa bulungi bamanyi okwogera ndowooza nga wagenye mu kusooka ndi example nnungi okulabirako nti nasomera O&A level nvaawo 2011 senior 6 era I was the best student 2011 era abazadde bakubiriza nti Mandela College School ekyayimiridde kyetengeredde good enough nkigamba n'abayizi bensomesa nti mubasola nti omusomesa abasomesa akola ki yasomera wano abazadde mbadde mbasaba baliyo bonna abaana bakole ki basindike bajje tujja kubakwasaganya mu mbeera yonna religiously mu byeddiini mu byempisa ne mu byenjigiriza era neneebaza bonna abazadde bonna abatuwadde abaana ku Mandela College School. Abazadde abali batulaba alina omwana ewaka agala mufunira basari agenda kukola atya? Yes, omuzadde kyenso omukulisamiza divorce akube ku namba eziyita ku screen kuba kiwe yatandise paka wano eri mukomekerezebwa namba zibadde ziyitawawo mwongero tukibakukubiriza buli wetubeera ku mpewo bakube enamba eziri awo Mr. Divorce batufollowing ku social media zaffe aba WHCDAS Women Health Care Development bongera okujja ku kitongole kyaffe n'okukyayiragana amasomero ge tubaako kikulu nnyo nga ku Mandela College ne mujjawoko ne mulambula essomero abo ne mbawa business kiba kijja tukolera amakola wewa tunyanza that is Mark okuva mu WHCD omuzadde ali eyo enamba y'essimu eri wansi awo soojje kwata okufuna bursaries okuva mu primary secondary universities ne institutions ez'enjawulo bakubireko olabike nti omwana agenda asome wakati nga banne bali ku ssomero talina kutuula waka okutuusa olw'omukaaga olujja ntambudde ne mwana mulenzi Hillary Kigozi ku kamera mwana muwala Ruth nakigudde abeera okutematema ekifaananyi ne mwana mulenzi producer wange Shafa Ismail abeera okuteekateeka programu eno okutuukako bulungi ku telefayina yo mbaagaliza olw'omukaaga olungi wangaala ayi masomoji.